Maka ga Dr Muhamad Lubega ngasangibwa ku kyalo bagwa mu kibuga ekijinja mwakunganyiza abakyala abasiraamu abali mu bwetaavu okubasiibulula ina abadde n'abakulembeze abakyala mu busiraamu n'ebyobufuzi Agtaliikonfuufu Nalumansi omukulembeze w'abakyala Jinja West division y'abakyala okubeera abagabe n'okufaayo ennyo ku babaabwe buli banaafuna emikisa. Enumba eyo mugibona egaba ngabirizi buli lw'otagaba Katonda takuwa mbakobye nti niwo baniimukere bamwogo mugabe nga bali bakole ki Mungu ayongere okola ki. Ati Agtaliikonfuufu Mukamo akulira abakyala mu kusika ku lukiiko olwayagala mu Supreme Council alombozi enaku abakyala ba Namwandu gyeayitamu olina okusabiriza ku nguudo bw'ati nasaba Dr Lubega okubasigamu ensigo. Ndisaba Mungu akukolera enteekateeka abakyala abo tube ni solution yaabwe bave ku streets bankoba nti banoonye ekyokulya ebwo omukoba oti baafuda amukene ibiri diidi no gyokole basobole okuva ku street. Dr Lubega asuubiza okuteeka mu bakyala bano Bannamwandu Bukadde 10 twekole mu mulimu nga abakyala tufune projekiti yaife inshallah tudaniawokayo ife nga 10 bwe tunasobola okuta mu kintu ekyo tube n'omulimu gusobola okukola ki okwekolera. Abasuubiza okwongera okubasakira ssente mu Sacco y'abokuva ewa pulezidenti. Saadi inshallah bwakujja yali kumwidusa keno ko kasante inshallah dakumu natudakumu ngatyama naye tumulaga agency olwabasi bagabuddwa ekijjulo n'okubawa ssente nkalo. Amyuka disikazi w'Ejjinja Dr Muhamad Balonde asimye Dr Lubega olw'okusiibulula Abasiraamu. Twena abalina wooku tusiibulule bannayiffe otalowooza nti okusiibula olina kuba mugayiga. Ati alasiibwa Lubega Moses ali asiibuludde abasibe ne bamusiima okugatta abantu mu buweereza. Omukulu gwali ku kitebe ky'ofiisi ya Lubega nga gwetabiddwako abantu ebijjalo okubadde bannaddiini alasiibwa Kampala Hajjulule Mawuya ng'omugenyi omukulu abadde Kaggo ajja kumenya matu mu magandaaze mu kugulayo Kaggo yeebazza Abasiraamu olw'okusiiba. Kyenkuutira abantu abakuŋŋaanidde wano Abasiraamu n'abatali Basiraamu tusigale nga tweyisa nga bwe tubadde tweyisa mu mwezi guno tugaane kubeera nga bwe guggwako ate ne tudda mu mpisa ekyamu. Yaliko ssente wa NRM Lubega Hajji Abdullah Kitata ne disitulikiti Sheikh Mutambi beebaza alasisi olw'okusiibula n'okugatta Abasiraamu. Ogenda sangawo wekiguli, ogenda sangawo wanakasero, ogenda sangawo wasitirimu, ogenda sangawo wa n'agatta ebyobufuzi wano togenda kusangawo baawukanye. Sebo RCC tukwebaza okuyita Abasiraamu bano n'obasiibululako okoze omulimu ogw'ebbeeyi ate mu kiseera eky'ebbeeyi kiseera kino ky'ennaku 10 ezisembayo. Ati RCC ali kwebaza Pulezidenti Museveni yamusaba obusiga n'asobola okuweereza abantu mu kitundu kino. Ate ekyokubiri nzirimu mbeebaze mwe Bannalubega ak'ensusso nti mwebale kulonda Dr Museveni. Lubega yali ku 17% mu mwaka gw'2021 kati twajeyo 44%. Yeebazza Abasiraamu olw'obuweereza bwabwe asiimye Obwakabaka olw'okuleeta enkulaakulana Lubega. Njagala kwebaza Oweekitiibwa Katuukiro Buganda olw'okutubeera ng'ateekawo enkolagana eri ofiisi zaffe ne ofiisi ye. Yarasi Mawuya akuddira Abasiraamu okusigala nga babadde mu kisibo n'okukuuma emirembe. Era mwebale kukwatira wamu ne Deputy RCC okulaba nti Lubega abeera mutebenkevu. Tewatali butebenkevu emirembe tegiriiwo tetusobola kukola. Ati yavuganya ku Pulezidenti Frank Bulira naye asiibuludde Abasiraamu ku kitebe ky'ekibiina Emmengo. Yeebazza Abasiraamu olw'okusiiba n'abakuutira okusigala nga bali bulungu bwe babadde mu kiseera kino. Kaakano kino tukikoze ng'ekikolwa eky'eddiini ng'ekikolwa eky'obuntu okulaba nti tusiibulula bannaffe. Allahu Akbar.